Mozambique avuddeyo n'ayasa ebyama nti ku lunaku luli olw'omukolo gwe twalaba ogwali ogugwe n'omukulu wamanyikirwa nga Ssekajja ng'ali mu kuzina amazina essanyu nga libatta ffe kitwalaba abalabi ekyamazima kiri nti kyali kirala ku ye kye yali ayitamu. Chosen Mpeka avuddeyo n'annyonnyola nti olunaku olwo yalina abaana babiri abalongo mu lubuto lwe wabula ebyembi mbu pressure yali yamanye ku mukolo gwe sako n'ebintu ebimu ebirala of course bigenda okubeera nga te owulira awo byagenda okubeera nga te annyonnyola mbu olunaku olwo ku side ya Chosen Mpeka ebintu byatandika okubeera nga te bitabuka mpola mpola wabula nga alina okubeera nga te keepinga smile nga kweri abantu oba balabi bali mu kubeera nga te bamanya ki ekigenda mu maaso. Ono nno yayita mu miscarriage yali ey'amaanyi era nga yali egenda kubeera nga te mutwalako n'obulamu bwe era nga kino kyamuviirako okubeera nga te munange aluzinga omwana we owokubiri era nga Chosen Mpeka ategeeza nti ku lunaku olw'embaga ku makya yali bulungi nnyo nga talina buzibu nga n'abaana be abalongo abali mu lubuto nga tebalina buzibu na bumu wabula ebyembyawo embeera netandika okubeera nga te etabuka ngenda kubeera nga te byebateerawo omusobola okubeera nga te ensonga ezo muzewulirako naye nga bannange ebikwasa ennaku Chosen Mpeka embeera nga te mumusaasira kubanga si byawunaaka mu muntu ekyamazima kiri nti omulaba nga alina smile nga talina buzibu bwonna bwonna naye nga kyayitamu ekyamazima kiri nti nga ekintu kinene nnyo so ngenda kubeera nga te bibateerawo awo mwongere okubeera nga te mumanya ebigenda mu maaso side zewe nabo mbagyewa Chosen Mpeka ngenda batwalako ne mu nsonga za MC Kapale ono nno yadduka mu ggwanga lya Uganda abadde amaze emyaka nga 3 nga yadduka mu ggwanga Uganda nga yagenda eri mu ggwanga lya America era ngeno yasangayo omukyalo omuzungu omukaddekadde eyasalawo okubeera nga te munange amusanyusa mpola mpola asobola okubeera nga te afuna ebiwandiiko ebimukkiriza okubeera nga te abeera mu ggwanga lya America ono nno ebintu byatandika okubeera nga te bitabuka era ng'ekyazzeko yadipotingiddwa n'akoma mu ggwanga lya Uganda naye ng'ebyama ebirala of course byongenda okubeera nga te bivaayo tula tuzikaalira nabyo ngenda kubeera nga te bikuterawo awo osobola okubeera nga te ensonga ezo nazo oyongera okubeera nga te ozuwulira naye nga nabyo si byangu n'akamu tula tuzikaalira subscribing akade ka notification okukoneko kajja kubeera nga te kakwalatinga buli awenabadde se video Sheikh Asha Musomo Wadduwa abeera nnyo okubeera nga takulomereddwa gwe wena ayina ensonga ez'enjawulo ezikyagala okubeera nga tezeera mu mulamu ajja kubeera nga te akolako ng'akozesa amaanyi ga Duwa na Quran mufune ku namba ez'essimu ezino okubeera nga tezita wansi awo katandike n'embuzi eno ya Chosen Mpeka sako ne MC Kapale temuvaawo kati nze nafuna obuzibu sabadde sibwogera n'omwami wange yaŋŋaana obwogera mu kwanjula namenyeka nnyo otya namenyeka nnyo Gomez nnyo Gomez zammenya naye nga ye yali beauty yazo because zaali za bbeeyi so na bleedinga mu kwanjula nnyo okumala wiiki ngeeza bazi wali lubuto nali lubuto omwana wange ono nayina babiri ebyaddala nayinamu abaana babiri obadde ogenda kuba naalo Professor Wambisa sokoleke Professor badde zena mikiza bambi yali azena mikisa kyekituufu nayina abaana babiri mu lubuto naye pressure eyo zinakola kyeno bizito watambula ddeno dderi kuzunga I lost my one baby Katonda yansaasira nti tebali ba identical twins buli omu yali mu kisawo kye kati ono bwe era nze nali manyi olubuto luvuddemu after kwanjula era nga ngamba luvuddemu kati kamalirize lumu ngende bwe natuuka mu sikaani badokita bankibira ne bagamba you had 2 babies omu avuddemu naye abadde mu kisawo kikye but thank God ono omulala mwali mu kisawo kye ali okay abadde waggulu n'asurvivinga yakati byebyo ebizibu ebimu oluusi ebijjira mu mikolo abantu baba n'embuto akitegeeza bwe toyinza kuwa oba like kusemba muntu kukola mukolo nga badde ali lubuto no it's okay kubanga era abamuzisigalamu kiba kizibuzi naye point yange ebadde nti na bleeding ku makya pressure kakati naalize nnyize because obadde oli bleedinga wali musanyufu wakuba pate omukolo mpaka okugwa gye gwako masaawa eyo 2-3 nga biki okyali musanyufu nazina amapiyano buli kimu nali badde ngamba bleedinga era nfudde already nali nkimanyi ndi lubuto era omukyala wo bleedinga ng'oli lubuto omanye eyo miscarriage so namanyirawo miscarriage nempulira ennaku kubanga omwami wange yali already amaze oyingira mu mood ye teyagala nzaale mangu naye kituufu olubuto we lwajja n'asanyuka kati ng'amaze oyingira mu mudu yaki era namukubira essimu ne mugamba munange we've lost the baby nangamba what ne mugamba ya
ne mugamba I'm bleeding ate their clothes obviously mwana avuddemu n'agamba mukama lwaki n'aŋŋamba naye tusanyuke Katonda alina ensonga alituwa omulala era ffenna twali happy kakati mayi mugole toyina nsonga ekunyiza kubanga nange we yali esembayo n'alikaabye n'aligambye tufulume emirundi ebiri gyokka n'aligambye bintamye naye saagambako wadde nti enkondo baginzijemu saagambako wadde kandekeraawo nazino okuva ojjukira abayimbi abaliwo abayimbi bali bangi abayimbi bakooya abayimbi tukooya bakubanga babiri buli session nedda twasookana muyimbi ki eyakuleeta eyanyingiza yali spice yali Rema Rema yali gwagwakubiri abayimbi twalina bangi twasookana Stabu Natoro Stabu yatuyingiza Stabu yes kubanga najjirako Siddogo Stabu najja Stabu bwe yavaawo Spice najja Spice bwe yavaawo Bugembe najja Bugembe bwe yavaawo Sasha Brighton najja kwegamba baalinga abayimbi bayitirivu naye mbutuufu nga owulira enkondo ekutta Gomesi ekutta naye nga neewuliranga ninga alina kataapu yakasumulukuka neewulira ninga tubirowooza nako wadde neŋŋamba tewali kigenda kunzijja ku ssanyu as long as nzisa bwe mba nga nkyassa kansanyuke bwe nadda ewaka njakunyiga ebiwundu era nasanyuka from day one kubanga kibaawo mulundi gumu era nze tosaatula mu vidiyo yange ey'omukolo nosanga nga ndi bwendu nze twana kukyogerako saakulako mbeera yonna yeraga nnaku wallahi kijja kulimba omukolo gwali gwatandika paka kuggwa wali musanyufu nali musanyufu ate nga neddala olikola kuba nzijukira wano bagambira nti omwami sooka omuyiteyo amannya nga musanva opicha awo yakugambirawo nosooka okola ekyeya nga omuntu akulaba obulabi tayinza kukkiriza nti olina nekitali kituufu naye mbutuufu nayita mu bugubi ennaku erumira ku mawanga n'otuuka okujulirira gye wava naye ng'olumu ebigendererwa bye tebinaba kutuukirira nina mukwano gwange munaggana bamuyita Apia yajja ku Bulaaya emyaka 8 emabega n'akola mwana mulenzi buli kintu ky'abadde akozesa yajja nakyo yajja ne jjiini ze 6 amasweta ge engatto ze ne t-shirt ze nga ye obulambe bonna agamba nkibye ssente bwe ziti nzire waffe n'akola omwana abadde mu nnyumba asulamu olunaku lumu mu wiiki ate ng'asiibamu busiibi ekiro naddayo ng'akola abula okusinga essaawa that is 24/7 era ng'akomawo waka kwoza kukebera ku mabaluwa ge na bills nakuddayo ku mulimu mwana mulenzi nga yeerumya ekisembayo emmere alya ya ku mulimu teyeegulira yadde akatambaala nga yagamba amanyi gye yava ayagala ddeyo anaba ayagala okukakasa nti yali asobola kubanga baali bamunyooma mukwenyigiriza ennyo akoze nga tanabbaako akawunti talina mmotoka ssente eyo yonna okuva lwe yajja nayo ng'agirina ne ku mulimu akozesa obusimu buno obwalayisi bwe bagaba obugabi nga ye bwabeera nabwo tali ku mutimbagono gwonna nedda ekikulu esimu bwonkubira onfuna meseji sizeetaaga n'akola teyeewummuza teyeesanyusa talina kyakolerera mu bulamu bwe ayagala lumu ssente era ssente ze abadde azikoze kyannaku nnyo yasangiddwa mu nnyumba ng'afudde okukebera mu nnyumba nga ensawo ye erina ensawo ye anajjiini ze endala z'abadde ayambala okumwetooloola obulungi ng'alina obukadde bwa $4 buna obwa cash buna as in $4 million naye nga alina waawandiika n'agamba nti kempeze 5 nja kudda ewaffe afiiridde ku nnya nga ku ssente ze zo teyeeyagaddeeko ladde akatono ensi zino zirimu abagezi n'abayaaya abangi
ekirungi anamwannyina era bwe yayitiddwa n'akwasibwa ssente ze nga gavumenti zinnajja kuba ziba zitwala. Naye ekyakuyiga kigwe kyoyigira mu sitori y'omwana ono, teweerumya nnyo, ensi togisaako maanyi. Yabadde alowooza tusobola kupulaaninga future gy'otamanyi, eno gy'olimu ye future. Kapale, how are you MC Kapale? Kawuki. Oli otya munnange Kawuki? Nakulabye wakomyewo. Kulikayo mu Amerika. Nakulabye n'ebigambo bye wayogeredde Amerika ne Bulaaya at large. Awo wenjagala okusinziirira okwadvisinga abantu. Kapale wabeera e Uganda, wazaalibwa Uganda for some time. You flourished in the entertainment industry. You were a comedian nga wadde comedy we era yali tanyuma nnyo. Yali wa kuwemula kukunama kuwebuula bakazi etc. Naye walina abantu abali bakulaba. Comedy wo tayawukana na ku bannayuganda balala abakola comedy nga bamufunyeemu. Naye gwe yakulema olw'ebintu bino wammanga. Ezzalawo, omutima omubi, obutayagaliza, okweraguza. Ne weesanganga abantu abaakuwanga emirimu wabayisaamu amaaso n'obatyoboola ne balekerawo kukuwa emirimu. Alex Muhangi being, I think, the cause of your downfall. Kapale, Uganda nga emaze okukulema. Actually, Uganda nga tennakulema. Wafunako opportunity. Abannayuganda bangi gye babadde banoonya visa. N'ofuna visa ey'omu Amerika n'ojja. Bwe wajja mu Amerika, wajjira oba mu UNA, n'obeerawo. Abannayuganda abamu bwe bajja ne wabeera ku visit visa, afunayo awo ekyeyo n'akikuba n'asoloozaamu n'addayo. Kyakulema. Basulanga mu ntebe z'abantu kukola lugambo. We waddayo e Uganda n'obageyengule. Era abannayuganda mwenna abandaba abatajjukira talina waaka. Tolina waaka. MC Kapale ye yakireeta kubanga yagamba abantu b'omu Amerika mubalabirawo naye tebalina waaka. Tebalina mirimu. Bamusuza mu ntebe, n'ayogera emmere gye balya, n'ayogera kala za toilet paper, n'atugeyengula n'atusesebula. Please note, amaka g'omuntu gwe yalimu as we speak ayina amaka amatiribona e Kampala ye Donizera. Tatoma mugenda gamba sente za musajja, that is also work. Kapale nga amaze okuvuula Amerika ne Bulaaya nga bwe talina mugaso, ng'abantu abaliyo bwe batalina lugendo. Kapale ensi eye Uganda nayo n'emulema n'emufuukira entaana. Kapale n'akola decision ajje asetulinge mu Amerika. Please note he's above 35. Awo wengambira abantu bannange buli muntu wandaba ng'osukka emyaka 3 ng'olina abaana tojja Bulaaya. Egirimiti y'e Bulaaya ebeere emyaka 3 naddala ddala ng'olina abaana. Ogenda n'ova e Kampala olinayo abaana abakulu, olina obuvunaanyizibwa, olina abakyala, olina abasajja, olina abazadde, olina amabanja. Oluusi n'onkwewola weewoze okujja. N'otuuka eno ekisooka obeera mukulu. Bulaaya tebaagala bantu bakulu kukola. Naddala ddala nga tewasoma. Emirimu giba gyetaaga kukozesa maanyi.
emirimu egy'abantu abatatuuka wala okusoma oba weetaaga amaanyi olina okusitula manya kupanga nkoko manya kusomba kasasiro manya kukola kyolina okubeera ng'olina amaanyi ng'ate tolina ntondo. Kapale emyaka gye wagiramu e Bulaaya gyali tegisobola Bulaaya. Olina abakazi, olina abaana, olina amabanja, olina abakuloga, olina abalabe. You above 35. Ozze e Bulaaya olina ebirwadde. At some point wali mulwadde oba akataago oba ebibumba oba enziku oba biki ng'oli mulwadde. Bulaaya olina endwadde naddala ddala ez'ekikadde. Wali ozze kukola ki Bulaaya? Emyaka gyali gikuyiseeko n'otuuka waneeno n'ofumbirwa omuzungu ne bakubuulirira okuva wayingira mu Amerika ng'obeera ku live ng'oyogerera omuzungu ng'omuvoola ng'okola oti. Nzijjukira one of the people questioninga yali Sarah Joy n'akugamba Kapale bw'otofune muntu akukoonako Bulaaya egenda kulema n'omuzungu empapula agenda zikuuma teyazikuwa. Wali oyogera nnyo tewakola. Omuzungu gwe watuukirako yali mukyala mukadde nga naye sente talina. Mukazi wattu yakola n'akaddiwa ne yeegulira akayumba. Ozze oli mukadde tomalaako walwalalwala dda ebibumba omugongo kati omuzungu omukadde obeera ogenda mumugasa ki? Kuba omuzungu bw'atunuulira omusajja omuddugavu aba atunuulira waya mu bwongo bwe aba amanyi ogenda muzina kifiiriza omutuuse ku ntikko omwerabize ennaku ye yonna yonna ey'oku nsi. Yagenda okutuukako nga mu butuufu endwadde zaakuzingako dda. Kati wali tomugasa ate ng'oyogera nnyo olina amalala tosobola kukola. Ekisooka wali tosobola kuddayo kusoma okaddiye. Emirimu gye wandikoze tolina maanyi gagikola. Abantu mwenna abandaba if you are above 35 ng'olina abaana ng'oli Uganda kola ekiraamo kyo ofiire e Uganda. Bulaaya togenda gisobola. Olaba naffe abaliyo ku gino emyaka we are planning to come back. Tetukyanyumirayo bannange. Waliwo lwozuka n'ogamba bannange nk'oyo okukola ng'ate we are still working kubanga the jobs gwe twatuukira we have like it's not easy to terminate you but when they are hiring balina emyaka gye baba banoonya. Jjukira abaana b'e Bulaaya batandika okusasula emisolo ku myaka 16. Actually there are some jobs that employ youth from 14. Kati baba baagala abaana abato abavudde mu sisitimu nga babategesi okufuna emirimu ne zireeta ggwe ebbanga ly'omaze e Uganda omanyi malogo na kukwata muzindaalo okugegenya abasoga nga we boogera. Kapale n'abantu abalemeddwa Bulaaya mulekeraawo okwogerera Bulaaya. Tulina Abannayuganda babeera e Bulaaya nga they've done amazing things. Naye mwe muliko ekizibu. Mujja leeti, mujja n'ebisiraani, mujja na buli kimu, mujja n'amalala. Yenza abuuza Kapale omulundi ogwasooka bw'obeera wajja n'olaba nti Bulaaya teriimu mulamwa ate wali ozze kukola ki? Kuba senga wali ozze kukyala wandikyadde wiiki emu bbiri n'oddayo. Wali ozze kukola ki? Mugira okuvumaganya abantu. N'olw'ensonga eyo
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.